understand what went wrong in this our country. Yensonga lwaki twesanze wano. Nsaba ng'oli waggulu w'emyaka 4 wanika ku mukono. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Makumi abiri. Tuli bameka fena wano Madam Kaija. Wanji? Tuli 15. Naye makumi abiri. Boka nange abiri mu feka fetwali Museveni we yagira. Kitegeza mwenna mwandibadde mwazaalibwa mu nsi empe emaze okusasulwa omuwendo omungi. Mwe mwandibadde mwe musikira ebirungi nga bwe tubeerawo nga tugamba twagala ebiseera by'abaana baffe eby'omu maaso bibeere bitangaavu. Basange ensi ng'erimu obujjanjabi, basange ensi ng'erimu enguudo ennungi, basange ensi ng'erimu eddembe, ng'erimu enfugira amateeka. Limwe mulina okubeera mu mbeera eyo. Unfortunately, si kye kiriwo olunaku lwaleero. So we all understand the problem. Tuli wano because of failed promises. Tuli wano because of betrayal. Tuli wano kubanga something went wrong. Basebo ne banyabo mpise mu bufunze nga nyinyonyola ku byafaayo byaffe. Naye engeri gye tuli mu kusoma njagala nnyo ba encouraginga okuyiga kwammwe ebyafaayo by'eggwanga lyaffe biri benkoma wano. Mwina pe njagala muwandiike wansi bino ebitabo wammanga. Ekitabo ekisookera ddala bakita Sowing the Mustard Seed kyawandiikibwa Mwami Museveni. Abangi kumwe mbalaba ku social media nga mu breaking down ebitabo. Njagala nnyo ba encouraginga n'ekyo ekitabo mukijeyo mukisome word for word abantu baki understanding. Mu kitabo ekyo Mwami Museveni yannyonnyola bulungi ekizibu kyaffe. Yali muwandiisi mulungi yagenda ne maaso n'awandiika ekitabo akita What is Africa's Problem, still by Yoweri Kaguta Museveni. Mu kitabo ekyo yaddamu ekibuuzo ekyo kuba ekitabo kibuuzo What is Africa's Problem. Era naye n'akiddamu the Africa's problem in general, in particular, are the leaders that overstaying power. N'ebirala biri omwo. Njagala nnyo muwandike ekitabo kye bayita The Struggle for Freedom and Democracy in Uganda Betrayed. Ekyo ekitabo kyawandikibwa Miriam Matembe. Njagala nnyo munonye ekitabo kye bayita 70 Years a Witness kyawandikibwa Matthew Lukikaire. Njagala nnyo munonye ekitabo bakiyita Betrayed kya Sam Njuba. Njagala nnyo munonye ekitabo. Zino zaali articles ez'enjawulo ze bawandiikanga nga posts ze muwandika ku Facebook nga newsletters ebiseera ebyo tewali social media ne buli omu yawandikanga article oba newsletter ne bacompiling ekitabo bakita Mission to Freedom. Then finally njagala munonye ekitabo kye bayita Betrayed by My Leader. Ekyo ekitabo kyawandikibwa omwami bamuyita John Kazora. John Kazora twamuziise omwezi oguwedde. Lwaki mbasongera ku bino ebitabo bya Basebo ne Banyabo? Betwogerako tetubiyiiya kati. Ne betwogerako njagala nnyo ne tuyingira mu bwongo bwa Museveni bwe yali alowooza nga yenkananga ggwe, nga yenkananga nze. Njagala nnyo tuyingire ku mubongo bw'abo abaali ne Museveni nga Basaamu Njuba, nga ba Elia Kategaya. In fact waliwo n'ekitabo kya Elia Kategaya nakyo noting bakita Impassioned for Freedom. Katabo katono nnyo, Impassioned for Freedom. Ekyo kijja kuyamba buli wayita mu kitabo ky'omuntu kyewandiika oba mu lugero kikuyamba okudda emabega. Abazungu bakita time travel, n'olivinga emyaka 4-5 egiyise ne kikuyamba oku understandinga. But most importantly Basebo ne Banyabo
those who read ebitabo bino nabisoma byonna naye waliwo ebintu nga 4 oba 5 byepikinga mu bitabo bino. Ekitabo ekisooka ensonga esooka oba level esooka gyepikinga ikagana lesson esooka gyepikinga mu bitabo bino kyekintu kyebayita conviction oba okukkiriza. Conviction is when you are convinced. Toyinza kubeera wano okujjako ng'oli convinced. Yes, waliwo ababeera ne interest, but there's something called conviction. Conviction is understanding something, believing it, and living by it. Nga bwe bakiyitiriza waggulu eyo waliyo Katonda era nga bwefukamira ku mavivi n'omusaba mwattu ebintu bikyuka. That is called conviction. But again, there's conviction. Political conviction is when you understand something and believe in it. For example, nze ng'omuntu nzikiririza mu human dignity yange. Nzikiriza nti ndi muntu, teweetaaga kumbuulira ndi muntu. Nzikiriza nti nsaanidde ng'abalala bonna. Nzikiriza nti ngenda bwe kyawandiikibwa nti eddembe ly'obuntu ozaalibwa nalyo. Nzikiriza nti nazaalibwa nfaananira n'enkanana mu buli muntu yonna. Ekyo nno buli muntu, buli human being alina okkikiriza kuba ye article esooka mu Universal Declaration of Human Rights. All men are born equal and free. That should be a conviction. So omuntu amanyi nti buli muntu ku nsi kuno yazaalibwa nga yenkana ne munne ate nga ali free, tosobola mufuula slave. So that conviction. Mu bitabo ebyo ojja okuzuula nti abantu b'ebiseera ebyo eb'emyaka 4 eyise abaali mu myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 15, 40 years ago, 45 years ago, balina conviction. They studied Uganda's problem. They understood that our problem is keep setting aside. Fugabi. Nebakiriza tino fugabi. Nebakiriza they deserve better. They got the conviction. They believed and understood that they deserve better. Tosobola kumuvinga. Tosobola kola conviction na okuja kongukiriza nti they deserve better. Ekyono yensonga lwaki. Ensonga lwaki waliwo n'abalala nga baavu nga mmwe naye nga tebakimanyi nti they deserve better, nga tebakimanyi nti we bali si we basaanira. So that conviction is very, very important. Abantu abamu oyinza obbanyigira nga gayi mutembeyi bavamu kubajjeeka wali naye nadda wano bagamba no change, no change, because they don't know. Tosooka munyigira mu understanding, tali sensitized, therefore tali convinced nti asaanidde. Ekyo nno ne mu biseera bya slavery wabeerangawo ba house slave ne ba plantation slave. Ba house slave ye ng'amanyi master omuzungu asaanidde deputy god, therefore tatawaana na kuyayanira kisinga. So the people of that time had conviction. They knew, and it's that conviction the number one reason lwaki tuli wano. Emabegawo ojja kulaba Che Guevara atu-inspiring ennyo ng'akuyigiriza nti the first duty of a revolutionary is to be educated. Kwe kubangulwa n'amanya nti nze ng'omuntu nsaanidde, have human dignity. Nyinza okuba ndi mwavu bwengi, nyinza okuba ndi mukomera, nyinza okuba ndi mukunyigirizibwa, naye kasita omanya nti ezo emmotoka zonna eziyitaawo musolo gwo. Abafuga eneyagala ne gye beeyagala sente za musolo gwo, then ojja ku stepping out of your inferior self and you step into a realistic superior self that you are. But tuyigiriza nti enemies of the people are those that keep them in ignorance. Omulabe wo yakuumira mu butamanya. Kuba bonna omanya kikyoli, bonna omanya nti osaanidde, bonna omanya nti oli mugagga by the virtue of being born in this country. Okuzaalibwa obuzaalibwa mu ggwanga lino kikufuula mugagga.
kati step yo gwe okukayanira obugagga bwo, your share of the country. Which share should come in the common good? Nchogerako nnyo ne ngamba common good kye kintu ekisinga obukulu mu ggwanga, kye kidefininga ensi ekulemberwa obulungi n'ekulemberwa obubi. Kuba ensi ekulemberwa obulungi eba ne common good. Common good bye bintu ebya bulijjo naye nga byammwe mwenna, nti ne bw'obeeramu abo otya obwabo obulekawo. Bw'ofuluma mu nnyumba yo obeera mugagga ng'abalala because of the common good road, the common good hospital, the common good security. That is the common good. Naye mu nsi ekulemberwa obubi, where there is no common good, ne bw'oba mugagga otya, that food only ends in your house. Bw'ofuluma enguudo z'ovugirako mu balaba abaana b'abagagga n'abagagga bennyini. So understanding and getting that conviction and opening your mind is the most important reason why we started this school. So that you open your mind, you question everything, including your leaders. So that you understand that those leaders do it at your behest. So that you understand the value and the right and the power that you have, you as a citizen. Ekigambo citizen, eyo nyota, eyo jinja. Oyino ki understanding, boki understanding ojja kutambula osanga omuchina mu street, bwe mubeera nga muri Uganda owanike ekifuba kyo n'ensingo yo kubanga ojja kuba osaanidde. Abatambuddeko ne mugende Buwarabu mulabye the power of citizenship. Nti otuuka e Dubai ne bagamba oyo muloko, omuloko kitegeeza oyo munnansi. Oba olina mu ekitiibwa n'amawanga agamu agalinyisiza level of national patriotism and conviction, ojja basanga nga n'okutandika business mu ggwanga eryo kubanga gagga nnyo munnansi, olina okufunayo munnansi ng'alina share ng'okulagana ne munnansi. That is the power of citizenry. Naye eyo power tebagabanga be. As a matter of fact, buli government mu nsi eba eyagala kujjako power eyo. Tobolaba citizens are always in a constant fight with those that rule over them. Basigaze that power, basigale nga bakyabalagira. Abakulembeze abalungi tebabeera bakulembeze balungi kubanga balina emitima emirungi. No. Tebakola kituufu kubanga baagala nnyo. No. Bakola ekituufu kubanga abantu be bakulembera balina amaaso amogi ate abantu bakulembera tebasobola kutekinga nonsense. So, mwe ngaba citizens mulina okyanderstandinga. So that is the power of conviction. Number 2, kyetuyiga mu lugero lw'abantu abo is action. Ne bw'obeera conviction otya, ne bw'obanga obimanyi otya, ne bw'obanga omanyi rights zo otya, naye ne bwetuulako bwetuuzi, still bwotyo bw'ogenda okufa. But you must take action. So bana abantu bamanya nti efuga biweeriri, we deserve better. Ne basalawo nti how do we get better? Ebiseera ebyo fuga birya mundu besibye obululu babubbye ne basalawo takinga action. Ate bo batekinga n'eri emalayo bakwata mundu. So ekituyigirize ti when there's something that we disagree with that is happening, we must take action. Naye adigiriza nti omusiraamu omutuufu bw'oba n'ekintu nga tukkirizigana nakyo oba nga kikwesitaza, olina okukola ebintu bino wammanga. Bw'obanga olina imaani nga nywevu, ekintu ekyo take action okijjewo n'omukono gwo. Bw'obanga omutima gwo munafunafu era take action okyogereko. Naye bwe gubanga omutima gwo munafu nnyo era taking action okikyawe. Kale tukitwala ti at the first level, the first action kukikyawe. Ti at the first level, the first action kukikyawe. The second action kukyogerako. The third action kukijjawo. But take action. So we're understanding the fact of taking action. Number 3, lesson yetuyiga mwaba bantu is courage, obuvumo.
buvumu bwe mwolesa basebo ne banyamu nga mujja nga mumanyi nti awali wetuli basobola okufuna ensonga yona etusiba. But you're courageous enough. You're courageous enough to go through tear gas. You're courageous enough to show up. Newe baba nga bakute edi muto ne bamutulugunya enkero osanga abavubuka 10 bagamba tugende Mr. President. But courage must go to various levels. Esijja bagamba, but to be courageous. Nomanya nti omuntu akunyigiriza aba akunyigiriza ate nga ali ready okola buli kimu okusigaza control over you. But you must always have courage to do what you must do to change the situation. Number 3, we learn something called sacrifice. Okwewaayo, okweregereza, okwerumya, n'okwefiiriza ng'omuntu. Sacrifice is the biggest investment in any struggle for freedom. And finally, we learn something very, very important, and that is called hope. Esuubi. Hope is very, very important. Kuba omuntu atalina ssuubi aba takyalina kyalina. Kati oluvannyuma lw'okuyiga ebintu ebyo byonna tubijje mu myaka giri tubikomyewo now, because this is where we are today. This is where we are today. Let us understand, having learned kuba kikulu nnyo ne muyiga lwaki muli involved in this. Tokera bukezi ku makya n'onyiga. A soldier that is not politicized, that is not educated,